Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo atandaba kubanga osubscribinga yongera okubanga ate osubscribinga kwata kade ka notification ojja kuba tomissinga nsonga yonna tukyali ku lutalo lw'Emmwanyi olutalo lugenda mu maaso mu parliament y'eggwanga erya Uganda ng'ekubirizibwa Nnaalongo Anita Among olunaku olwajjo katono ekikonde kinyooke leader of opposition Honorable Jiwunye Ssenyonyi ng'akulembeddemu ababaka be nga bawakanya eky'ekitongole ekivunaanyizibwa ku Emmwanyi okubeera nga kikyusibwa era nga kijjibwa wekiri kibeere nga kiteekebwa oba emirimu gyakyo abasajja n'abakazi abakola emirimu mu kitongole ekyo babeere nga baggyibwawo babeere bafuuke unemployed. Ekitongole ekyo ng'ekigendererwa kya gavumenti eno ekulembera General Kaguta Museveni kibeere nga kigattibwa ku ministry ey'ebyobulimi nga kino ekigendererwa ki nga baagala ministry y'ebyobulimi ebeere nga yeddukanya eby'Emmwanyi ebeere nga yenoonya obutale ebeere nga yeesalirawo abalimi b'Emmwanyi ebbeeyi egenda kuba ya ssente mmeka Emmwanyi oba kibooko oba kase n'ebirala bifaanana bwe biti abategeera eby'Emmwanyi kakasa mu bitegeera. Ekitongole kino ekimanyiddwa nga Uganda oba UCDA Uganda Coffee Development Association kibeereddewo nnyo bannayuganda naddala abalimi b'Emmwanyi nga kibanoonyeza akatale kibateerereza omutindo n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo nga mu bino mulimu n'okuwola ku ssente kubamu ku balimi b'Emmwanyi okulaba nga batwala mu maaso omulimu guno okusinziira ku omu ku baaka ba parliament nga bagamba ti gavumenti oluvannyuma lw'okuba nti season ewedde abalimi bafunye ssente nnyingi nnyo mu Emmwanyi gavumenti egenzo kiraba ng'ekyamazima abantu bano we banaagaggawala tetugenda kubasobola kati gavumenti mu kaweefube waabwe baagala okuggyawo ekitongole kino olwo bafune oluwenda bwe baba nga bajja kusobola okukwatira ku Emmwanyi ng'era ebirala we bizenga biba olutalo lwabadde mu parliament ababaka ne beetemamu abamu nga bagamba kino tekikkirizibwa abamu nga bagamba ffe kino tukikkiriza ekitongole tekituyambye tukijjewo nalabye ne Robert Mao nga naye ali ku sayidi eyo kati nkuleetedde abamu ku babaka okusinziira ku sayidi zombi bambi babaka beetemyemu waliwo ababadde bali ku sayidi eya gavumenti ne wabaawo abagambye nti nze bye mugamba bye ŋŋenda nabyo waliwo abeekwese nga kigambibwa nti waliwo abandiba nga abamu baali baweebwa ddiiru ezitaategeerekeka gwa mpuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV kakati nno nsobodde okufunako ku lisiti amannya agamu gayinza obutalabika bulungi naye nze kamwakoogera Ssebambulidde Patrick wano ku Red Zone TV omubaka wange ankiikirira David Ukyamuzikaalwanga ku kadi y'ekibiina ekya National Unity Platform ab'essaza ly'e Busujju siina we mmulabye bwe mbanga lisiti gye nnina si yeeyo obanga ebulamu anaaba agifunye ajja kunnyamba aginfunire naye nga omubakawo njagala owuliriza amannya gano ngenda gayita mu lukwakwayo omubakawo oba tomuwulidde weetaaga okuba ne question mark ekibuuzo ekyo ekibeere kumpi ababaka bano bagenda kukomawo gye tuli nga baagala okuddamu okubawa ebisanja ebirala jjukira guno mulimu munene nnyo okulaba nga batulwanirira era mulimu munene nnyo okulaba nga babeererawo abalimi b'Emmwanyi mu kaseera kano owuliriza njagala kukulaga embeera yabadde mu parliament then nkubuulire ani naani ababadde ku sayidi y'omuntu wa bulijjo oba ku sayidi y'omulimi Honorable Betty Namboze bakireke Honorable Lutamaguzi Semakula Honorable Naluyima Betty Ethel Honorable Simbwa Freddy Honorable Bali Mwezo Ronald Nsubuga Honorable Kabuye Franka Joel Ssenyonyi Basekezi Sekabira Dennis bano bonna nno ba NUP Honorable Nyeko Derrick Honorable Ndagire Christine Ndiwalana Honorable Lumo Richard Kizito oyo nno wa DP ono naye alina bye yabadde aleeta naye ku ky'Emmwanyi yeegasse ne banne Honorable Michael Kakembo Mbwate Kamwa Honorable Dokita Singoma Mwesigwa Honorable Sewanyana Alan Honorable Nabukeera Hanifa Helen Nabagabe Kalule Flavia Honorable Kawalya Abubeka Brenda Nabukenya Aisha Kabanda Nalule Patrick Nsambo Shabe Honorable Kayemba Solo Honorable Susan Mugabi Honorable Sewungu Joseph Gonzaga Honorable Atkins Katusabe Honorable Sasaga Isaias Johnny Honorable Joyce Bagala Ntwatwa Honorable Jonathan Odul Honorable Mukahe Mariam bano nno bensoma be babadde ku sayidi ey'omulimi w'Emmwanyi nga bagamba nti gavumenti ebintu bingi bye tulwanyisizza naye ensonga y'Emmwanyi tugireke abasajja balime Emmwanyi zaabwe ababaka bangi tuli wano nga naffe singa si Emmwanyi tetwandisobodde kumalako kusoma kubeera nga tuli babaka ba parliament so bano nno be babadde bali ku sayidi ey'omulimi w'Emmwanyi nga bagamba ekitongole kirina okusigalawo nkomye kuwani tugenda maaso kwabaddeko Honorable Sendawula Christine B Honorable
Nakayenze Koni Galiwango, Honorable Mutebi Noah Wanzala, Honorable Lubega Medadi Segona, Honorable Nakato Asinance, Honorable Lubega Bashir Sempa, Honorable Dr. Baiga Lulume. Ababaka no sibanji nnyo. List gye njagala okubanga nkuwa. Kuliko ababaka bano, kuliko Honorable Sentongo, Honorable Nantongo Fortunate Rose, Honorable Serukenya David, Honorable Mpalanyi John Paul Mpalanyi, Honorable Najuma Sara, Honorable Chiwa Henry Innocent Hilary Innocent, kuliko Honorable Nachimuli Helen, Honorable Chirabo Agnes, Honorable Kaya Christine Nachimwero, Honorable Katabazi Franka Katongole, Honorable Kayondo Fred, Dr. Batua Timothy Lusara, Businje Joanita, Honorable Mayanja Alan, Honorable Kanyike Ronald Evans, Honorable Serubula Stephen, Honorable Muhindo Medad Muhindo Harold Muhindo Tommy, Honorable Nakabuye Juliet Kakande, Honorable Sechikubo Theodore Sechikubo, Honorable Nelson Okero, Honorable Kabusu Moses, Honorable Sechitoleko Robert, Honorable Mokasa Alozias, Honorable Matovu Charles, Honorable Namuga Goreti, Honorable Richard Sebamala, Honorable Stella Apoloti Isodo, Dr. Kamara Nicholas Thaddeus, Honorable Olanya Gilbert, ne Honorable Muwanga Chivumbi Muhammadi, Honorable Mpindi Bumali, Honorable Nkozi Albert didi Nkoizi Albert Michael, Honorable Dennis Sekabira. Ababaka aba parliament nsanvu mubana abagambye nti bannange ekitongole kino ekivunanyizibwa ku bw'Emmwanyi ekimanyiddwa nga UCDA oba Uganda Coffee Development Association kirina okubeera nga kisigalawo ku lutalo lwabadde mu parliament. Ababaka ba parliament bangi abatabaddewo, abamu tebalabise nga kigambibwa abamu badde balina enkolagana nti ensonga eno yagenda okujja mu parliament. Abamu ku babaka ba parliament nga tetwawudde oba baludda luvuganya oba bali mu bibiina bya NRM n'ebibiina ebikolagana ne gavumenti, abamu baali bategeezebwako ku nsonga eno nti era abamu bandibanga kyekyabaganya okubaawo sirina gagenda kulonda nno, sirina gagenda kusayininga kitongole kisigalewo ng'ate abasajja nabasuubiza abamu olwo ne bafuna eŋŋendo. Abamu ku babaka abatabaddewo nga bali ku ludda luno oluvuganya bamanyiddwa, kwabaddeko Mathias Mpuuga taliiwo era tannawulirwako yadde ekigambo naye ng'ate musajja Muganda. Kuliko Honorable David Kyamuzikalwanga akiikirira nze kamwa koogera ab'ebusujju simulabye ku lisiti era sinnawulira kigambo kye, wabula ku mukutu guno ffe weetuli okubanga byonna tubikutuusaako yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira n'obeera nga byonna obimanya. Nkuwaako bitundu ngenda kukomawo nkuwe baani ababadde bali emabega w'ensonga eno era nga baagala ekitongole kibeere nga kivaawo. Bano nno bwe mbakuleetera omanya be bano abalwanyisa Emmwanyi, be bagenda okulwanyisa oba be bayimiriddewo okulaba nga badifendinga General Yoweri Kaguta Museveni mu kaweefube we ow'okukkakkanya omulimi w'Emmwanyi. Mukutu gwa Red Zone TV kanzije tubeere nga tweyongerayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa kubeda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.